Akimu koisa amakuba amatuufu okunoonya ssente okunoonya promotion ntubiteko kamera ono kitumu apart from omukazi otulwanye naye entalo abbye amataka ku masomero matofa owoli sigenda nayo olwomwami Dani yamukubira isimu yamukoba ati emirimu giri eno Dani tutumwidde liina lindi ati emirimu giri eno ng'amukubira amasimu akuba ku isimu eri omwana kyovu amusindikira ssente 5,000 yakoba ati ida tujje tukola ebukaye omwana yamugerekera ku motoka yeepakira ku piki yakola withdraw dali 5,000 yatulako 10,000 yapakira mamiwe bwapakira mamiwe yatuka kiseera atandika omukire wishiwe yamukubira yakati mami nga kiri muwulira yamukoba ati nze ndi kulima wala atiri walala na mamiwo akoba toli wala na mami wange ekyavaamu yatulako amasimu ekyavaamu kafuna amasimu agandi kakuba kakoba ati musindika kuna milioni 2 nti angaba kubera mama mwenda mama weimwe ate yamujja ku police bidalema ali yakoba ati omwana yatabuka yatandika okunkubira isimu namukoba ati ekyokera ku police ndi kuida bwenkera ku police twatandika trackinga twaka yatuyamba yatandika trackinga yatuka ku niwani yagana omukyala waawo yamukoba ndi kwenda omukyala yebeta mutesi yatuka kwani yakati omukyala mutesi yatuka wano bali bafumbo n'omwami Dani era basulanga mu ruumu eyo ali yakati bali bafumbo me bali watya mutesi yasooka ovaawo medeni Dani afweewo twairayo kabiri bwe tufu eno yakubira ku isimu lya neighbor yakoba nti abaana ba mutesi bademi okunsindikira kuwaire 2,000 mbalaga mutesi wali twagama nambe yabatwetera amawulire ago bakubira amasimu twabatwala ku CPS twabasiba n'abaire ibawere twamusiba bwe tubasiba medeni twatuuka okutuuka kona yamwitana okutuleeta wano yamwitani Dani ni wale yali akozesa amaina ga Dani bwe tutuuka eno nga takozesa Dani ngakozesa amaina eri amaina ago gabeire akozesa nga mbukodi gasodo ero gakozesa eno abaana ne bangamba mama yavaawo nengamba yagenda abaana ne bagamba nti mama yagenda naye akasimu ke battery nafu atola mu battery n'akyajingira awalala kati wamala okyaginga naza mu simu kirabika talina wakyajingira ki essimu kati abaana ne beegumya nga bamanyi nti mama gyali naye talina wakukyajingira kisimu singa abaana batandikirawo immediate effect okunoonya mama naye ekyabagumyanga essimu mama gye yatambula nayo nafu nga talina wakyajingira nga ne wakyajinga battery etezibya lunaku kati awo nange awo we byantuukirako mwana ne tutandikira awo kumugoberera nga watulakinga noono sisita wabadaninya naye omusajja abadde mutemo nnyo okubatuulira yakati abantu nga 7 be bakakakasa era n'abatuulira yaziikulayo okwo omulala bamuziikulayo eyo ebuvuma naye poliisi ekoze omulimu munene nnyo etambudde naffe nnyo okulaba nga tufuna omuntu waffe twagala bwenkanya banaye tetulina kye tunene twagala bwenkanya weteeke mu bigere bye tuli mu ssaawa zino alina n'omwana omulala omutabufu w'obwo ng'amulesa atya banaye twagala bwenkanya omukazi ye taata ye maama twagala bwenkanya mu musango kunakapanju vaayo ensi yonna eveeyo etununule bannange nga mukama watuviiriddeyo mu bunaku bwaffe ne tulaba owaffe mukama twagala bwenkanya mu mbeera eno twagala bwenkanya mu 2002 omwana owange yali mulenzi wa myaka 5 yabulira mu katundu kano kennyini kano kati okutandikira musazaawo okutuuka katundu kano kati nanoonya omwana n'essaawa ya leero oba naye ali omu nanga mpe nange ngende nziike kuba yabulira mu katundu kano bwati mu 2002
gambye tuwulira olugambo mbu baagala kumugjayo aviire ng'ebweru ng'awoza naye tusaba buyambi mutuyambe omuntu waffe bw'aba yoyo nga bali kumugja mu maka gano tusaba buyambi gavumenti etuyambe bannange omukyala atulekedde abaana naye omwana omu mutabufu wa mutwe yabadde asobola omwana we mutuyambe bannange mutuyambe abooluganda gavumenti eveeyo etuyambe nga bwetuyambye matofa wodi sigenda ba hadi kulanza mpati mwezi kafosi nganda yangu hadi tunachukua tu Soboka Afimu yali ayagala kumpa emirimu okola mu kifo kino kyenyini naye nze nakigaana olw'embeera nagenda okukakana okuwulira embeera eriwo nga yeena eriwo era kitegeeza okuba nga oyo omukazi mukozi wa bibi nange kitegeeza okuba nga akola ebintu ebitasaana bannaawe bajjukira amateeka aga Bayibuli agagamba tottanga nanoota munno n'omujja mu bulamu bw'ensi muleke ennaku ze zigwe Katonda ze yakola ki ze yamuwa omulembe guli wano bali guzikula saawa zino nakamala wano ennaku 3 nga nkuumaawo nga n'abasirikale bwe bakuuma tulabe nga bajjayo omuntu wa bannaabwe ajjukire nti banna balesezza abaana ye baamusiba wano n'atugamba tuli mubonyabonya bali musiba nga ate ayina abaana abato kakati bali balesezza abaana be n'atuga kubanga ayagala ebyobugagga mutesi bannange agenda bugenzi ku kalabba kubanga kino kyakoze ekiyitirivu yasumibwa mu Kinya emabega wa toilet nazikibwa mu Kinya era engeri gye bamutamu etiisa nnyo kuba si yenzika gye bazikamu ng'omuntu wa bulijjo bamufunyamu n'ebigere ne bamumenyaamenya kugamba tusaze ng'ekitereke omuntu omulamba ng'alinga ekitereke alinga omugugu kuba bamuta ne bamunyoola ne bamusiba so basula busozi wa mu Kinya. Twagala okuvumirira ebikolwa eby'okusadaaka omuntu oba abantu. Okay? Bayibuli tekkiriziganya na kusadaaka muntu. Obuwangwa awa culture mu Uganda tekkiriza kusadaaka muntu. Amateeka aga Uganda tegakkiriza kusadaaka muntu. Okuwaayo omuntu as a sacrificial object. It is not allowed. So kitegeeza ki nti tuyina okubeera bamativu n'ekitono kyoyina. That is number one. Then tuyina okubeera bamativu ne tukkiriza okukozesa amakubo amatuufu okunoonya ssente, okunoonya promotion, okunoonya obuganzi. Okay? So ssente, buganzi, promotion byonna bijja number 1 olwa performance enkola, number 2 amazima. Okay? Naye kasita ojjamu endowoozo yo kukozesa amakubo agatali matuufu, okugeza n'otandika okutambulira mu byawongo ebyawongo. Wakati abasawo ngaabo ebiseera ebisinga bakuteeka mu fix. Basooka ne bakulyako ssente, ne bakulyako ssente, ne bakulyako ssente, ne bakulyako ssente. Then bakomekeza ne bagamba leeta omutwe gw'omuntu, leeta ebitundu bino ebyekyama eby'omuntu, leeta omusaayi gw'omuntu. Okitegedde? Basobola n'okutuma omwana owuwo, ne bakutuma maama waakuzaala, ne bakutuma taata waakuzaala. Abaamuwamba bakubira b'eŋŋanda z'essimu nga basaba kakadde kamu. Ab'eŋŋanda amangu ddala ne batuukirira DPC ow'e SP Bagole. Amangu ne yasitukiramu okutandika okunoonyereza era amangu twafuna essimu ku region kitebe ekikulu esezibwa era naffe ne tuyingirawo amangu ddala okulaba nga tutandika okunoonyereza ne tutipinga kuba flying squad
era flying squad neyingirawo ku ground kwe kukwata abaami ababiri ng'omu ku bo ye Gaddala n'omulala ye Ngobi Sam. Mu kubakwata ne tuba interrogatinga Gaddala Sam n'agamba nti kituufu ye yenyigira mu kutta omukyala ategerekesenga Nakaziba Kasifa ku kyalo Ezziba mu Buvuma district. Naye nga ono Gaddala kakasa nti yayambibwako munne ategerekesenga Ngobi Sam. Era abo ababiri abo beba Gaddala ne Ngobi Sam ne balidinga tiimu yaffe ya poliisi nga kwe kuli ne flying squad ku ground Buvuma okutulagawo oyo baziika omukyala ategerekesenga Nakaziba Kasifa. Ne batwala ku siini ennimiro ey'Olumonde nga we baziika omukyala oyo kati omugenzi. Olwamalawo era finga police ne processing court order mangu pathologist waffe wa police najja omulambo ne tugutwala Kawolo mu Gwanika okulaba nga investigations na postmortem DNA byonna bikolebwa. Bano abantu bano babiri Gaddala ne Ngobi Sam bo tubalina mu kadukulu kaffe era okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'ebikolwa nga bino nga poliisi tubivumira ne sekuvumirira yenna. Era omuntu yenna ali mu planning okikola n'oyo ali ayagala okikola twagala bakakasa nti poliisi ffe tuli ku ground. Omuntu yenna yenyigira mu kikolwa nga kino tujja mukwata amalawere nembe n'emisango.